ngeri yali yasula mu kiwempe yalaba ekitalabwangako era kyamwangu yamangu era ye teyabulira njiri ng'ezo bambi yayagalanga nnyo agende London wanga kugamba Uganda teyakubulirako kye yalaba yakiraba nkimanyi naye ebyomufuto byogera kwati omuzukiza abewo obujulizi naye abakitegedde yasulanga mu kiwempe aye n'abavubuka abakubi b'endongo be bali bakatandika bizinesi bona basulanga kati awo tozuuka kulaba kyentegeeza kubanga ojjukira tetutya kwogera muntu naye tulina bukakafu oga nti namulaba ng'ali mu action naye ebigambo byonna bituliidinga okumukwata ku action kyovala ngamba let them not block anybody ate ayinza okuba nga si yekka nga waliwo n'abantu abalala baanamu abali eyo eyakulya ebisiyaga yenna nze nzize kufuringa fear nyimirira wano ng'omukkiriza nali nfuuzi baanammwe kitange yandeka nga nyina emyaka 2.5 naye emotion zino temuzifaako kiba nga womanyi that pain bw'oba ogezaako kugianveilinga emotion z'omubiri naye nga tewali buzibu I'm fine kati maama oyo nkunyumiriza namulaba n'agenda neŋŋamba naye omukadde ono ng'akyuse mukadde yali yava mu kyalo nga talina buzibu naye kati alokose abalokole batadde sali nga balokole balala ayogera ebintu byeggulu ayogera byanga atambula omukampala abantu bangi baali bamumanyi era abantu bangi nnyo nnyo okumanya maama wange yali mukyala muzibu yalumba Habyarimana n'alumba gundi mu Butu n'akwata ekkubo n'asanga omwami omu yali asomesa eyo mu nsozi z'e Burundi oyo gundi eyafa Nkurunziza n'amugamba nti bw'ogenda kufuga olunaku lumu Burundi era n'amulekera ennamba yange pulezidenti w'Oburundi omugenzi n'amugamba nze sijja kubaawo naye muwala wange omusirikale ojja mukubira ajja kuwulira ebiriba byantuukako eri musimu nagifuna era ne Burundi nagenda kati nze nzuula omukyala ono yaani ng'amaze kunva ku maaso kyova olaba bw'okirowoozaako bubiri gonna enviiri zikuva ku mutwe ate n'abali abangi bakimanyi bonna abantu bangi abamutukako bonna maama bw'avaayo n'adda ewa mukulu wange ng'amaze okufuna ekibambulira kiri kye yalaba mu jjukira ye mulokole mukadde takimagini nga wakiri yali abya abavubuka nga akuta akawala ate teyalirabye ate kyasuubira kakati gwe ku ssaawa zino onobanga ofubutuka mu loogi n'osinkana ne Museveni mu lukuubo mbuulire ekiyinza okubaako kakati oyo omuntu bw'omulaba nga obadde omulaba nga mu butuufu kati n'olyoka omulaba ate nga ye yakolokola kubanga nze sigamba nti nze nalaba ng'alaba naye nze nange nsoma katabo kuba waliwo yakansomera ate bambi Mukama yamutwala naye akatabo kensoma teyakagamba nze nzekka yali mukyala mwogezi nnyo kale bwe kityo ne kibaawo era oluvannyuma maama wange yalina ebigambo bye yaŋŋamba era byaŋŋamba bikulu byali 3 yaŋŋamba muto wange omu yali Canada mubuulire aveeyo byonna ne mbikola na mwami we ali wano era yamufuna yafumbirwa era bazadde n'omwana naŋŋamba nti nina mikwano gyange abansuze London batuukangako ne ninnyinnyonyi ne ngenda mu mikwano gye bonna ne bampa testimony zitiisa byonna binga bikankanya ne nvayo ne nkomawo nensigala ne project y'omusajja oyo Mr. Kayanja kumulaba mubuulire kugaindiga ye ebyaliwo n'okumugamba naye mukadde yakulekera message bweti nasobola okumanya nti agenda mu Serena era nange ningaawo no mu Serena kubanga ekifo kiri tewali ayinza kukwata kungwera bugwizi nange kwe natuula okwo ntebe za Serena nga njagala aveera navayo ne mu facing nangamba yogera ne Edis ng'akumanyi of course ne bwana ndaba mwami oyo amanyi ate we yantuliza muloka nanvuga tugenda mange we yali yebase ate siri mukazi ali cheap kubanga ne ba pastor babagala bakusembese bakubujja obunyama so siri mukazi ali cheap
kati tuli ku Serena ne ku Serena ya avoided me kati ne ngamba okay moyo mutukuvu okirabi I've tried all I can so anyway to cut story in short ekyo ne kigwa oyo mukuru ne simulaba nensi simulumiriza nkugambye kyemanyi nti ne bwanaddawa omuntu yenna ali mu kusiyaga ne bwanaddawa ekiseera kye kino ndabulabulabuzi baanamwe mwena kati muyige mukozese VV temutya mundu tasobola kubasasi ate kati ne bakulya ebisiyago bawafa oba olinda bulinzi lunaku Katonda lye kugerera kati kyobokola kola clandestine gokkirize obange yeteekawo ajje kubanga time eri yokwagala okutuukako abata kyali mu mbeera gwe mukube VV wakiri banga asituka mboti wakiri buuse embwegweri baako kyokola temukiriza kubasiyaga kubanga yenkomerero yo tewali future ndala gyolina kyovola waliwo ne bapasta balina amakanisa nga bavubuka batono tebasobola kuwasa nga babasiyaga yes atenga amazima go gali kubanga ebiseera mama wange gyebere nawe basiyaga baliyo mami damu statement eyo bapasta bemulaba abatayagala kuwasa sirwa kuba tebagala kuswala olaba kiwewe singa teyawasa tiyali badde very exposed yali badde maybe akyali kakagamba ngali awo zanza ali amboza ye naye kati bana abaana batya kubanga noli okusalawo namufuula ekyo kyali baba ayita mu ngeri yokuba nti tomvaamu nawe tomva kali nje bwebityo wabeerawo negotiation ne batta omukago oba namwanjula mu bazungu abamuwa obuyambi banakola ki so kakati tutye nnyo bana abavubuka abatafumbirwa mubatyaki balina obuzibu that's the truth balina obuzibu mami obamu bayinza okuba anti kati ndi wano nkyali mukyala wa buvunaanyizibwa yes kati gwolaba nga nsolokeera nenkuyita mu maka gange kujja kwogera bifu nze sisobola kati buli kyotwala kitwale gwaba nayagala obujulizi bujja kuleetebwa ngaoli agamba eyanjogeddeko nze nange ŋŋamba nti siri waggulu w'amateeka omwana agamba wamusiyaga yuno jayendanga butonde nze bansibe aye n'ekintu ekyo kinene waki omuntu wakwogera naye lwaki gwe olowooza kunsiba gwe lwaki tolowooza nsobi gy'okola gwe lwaki olowooza kusiba bantu gwe olowooza Katonda teyakyusiza ddembiro tali kugoba gwe golaba abakyala tuvayo ne tutandika okukanula amaaso golowooza musiyazi gwe ali eyo oli seefu ffe tetusobola butalwanirira baana kyekyoka kye twasigaza bataata babatusulira ne tubasomesa ne tubakuza kati ku ssaawa eno esembayo tukole tutya pisito oba gyeri eveeyo akube buli mulamu kubanga ebyokulumba kyaki abale mpola we shall mobilize we are very strong mobilizers mami tolowooza nti nabana abavubuka baine obwavu buno nsooka ompulirize bulungi munanga obwavu buno obulaba abaana baavunda mbimanyi naliko Dar es Salaam naliko Arusha nasanga abantu bayita abashoga abaliwo ebisiyaga mankyali muto nga ni munduli mu training awulidde nenkukakasa nti noba mwavu tosobola kulya bisiyaga tewali pain ku nsi ngeri mu anasi ate pain eyo esinzira ku saizi y'omwami bw'aba muwanvu ekyenda bwasika n'ekyenda kifuluma kubanga kyatondebwa kufulumya bukyafu ekirala omwami ono akusiyaga jjukira ggwe tekiri nnomu ng'omuwala nti asooka kufuna obwagazi aba ali bw'ati nga n'okutya kungi nnyo kati wagendera okuvaayo bw'ati jjukira amugamba n'omuga nti oba otidde nkuwe chloroform weebake bwe nagenda okumala ojja kuba towulira pain kati golooza lwaki chloroform ebeera yapiyaringa mu bintu ebyo babeera ne pain ate pain tekomaawo immediately otandikirawo eddwaliro kubanga infection ate infection eri chronic kati oba olina okubeera ku septrin all the days of your life so kati ebisiyaga bapasta basajja ba Katonda abaana abasoma ne bayita mu process y'amasomero byabakwata era in fact abakulu abamu abatukulembera nga mulimu n'abalamuzi abaali ebisiyaga kakati ne bakola n'ekye bayita
masturbation bali omu balina sente balina buli kintu naye past yaabwe gye bayita was not good naye ate era ng'ekisiyaga bwekitandika abakulimba mbu alokoka ekisiyaga akulimba mbuuza nti lwaki wali bw'amala okuyuzaawo gwe obwagazi bw'owulira n'olowooza nti bwagazi buba busiranga bufuuminga ng'olina okufuna omuntu n'abusiimulawo ne waddawo obulala naye nga buli n'owulira ng'olina ekiwomereze kiri mu bukaawu bantu banagamba babindya research kuganga kiwomerevu mu bukaawu kati naabanga awulira ng'alina obwagazi bambi naye nga infection kubanga jjukira yamala dde okuyitawo buli kintu kiyitawo nga bwekyagala sensitivity yawo jjukira ne bweba ogenda mu manju owulira warning kati bali baba tebakyagiwulira tewali warning era kyava atekawo pampa watukeeka n'azingulula n'atandika atekamu endala era ne bw'aba awasiza asigala ne pampa ye kubanga omukyala alina omutegeeza era omukyala abaana abo ng'abasumba bamu bwe tuwulira abaweereza afuna omukyala n'amubeerera ow'amazima era abaana bange bali eyo abasumba abamanyi kyenjogera totya kuwasa gwe kyokola funa omukyala kasensi yonna ebimanyi ebisiyaga omugaye munange waaliwo obuzibu mu kukula kwange nali nfuuzi nga bwe mugenda muyiba obuyimba nali ku street kaakati ekyahapeninga nekyahapeninga kaakati gwe owase leke kufanga kyeneena leka omukulu oyo yakola ekyo yakola katonda yamanyi kubanga era nawe ne bwona obisirikira ne mumunasirika abaana bange temugenda kuhiringa bw'oyogera owona esookera ddala njagala muveeyo mwenna gye munnabazadde abalina abaana obanga yamusodoma yali mulamuwo oba era stiiru omuzimu gwina gye gwatandikira kati tujja kusootinga ebyo ebintu muveeyo temutya okufa lunaku lumu n'okuzaalibwa lunaku lumu bakyalamu abaami bamwe bwe mulaba nga tali bulungi gwe please mugaye nti genda weekubira omulanga tutaase omulembe oguliddawo mwe abavubuka be basiyaga mbeegayiridde temuba abusunguko ky'amasomero naddala abaana abato ab'amasomero muwulire abazadde babatiisa butiisa fear ne sitaani batugamba nti bwe tuli mulaba tuligamba kano akawuka ke kaali katutiisa kubanga mbwaliba taliiwo na kubaawo mbwe kiri omusana bwe gulijja enzikiza eribula mumanye nti ne mu masomero abaana bammwe ekibaleetedde okwokya amasomero baabali ebisiyaga abamu bwe yatuuka eka teyakugamba bamutiisa ate nga ku lwokutaano addayo ate baddeyo bamuli ebisiyaga kyava agenda n'omufuta n'akola kyasobola okukola ng'omwana yeetaase gavumenti ebadde ne poliisi wano nga banoonyereza naye bannange mukama katonda ayambe Uganda tosobola kwebuuza naye buno kino ekyoyo kivuddewa kyali from nowhere ne kyapeninga okiraba ekyoyo kino from nowhere ne kyapeninga mu 70s nga tekyaliwo abasajja n'abakazi tibaaliwo why this time ate nga kigenze nekikomawo kigenda mu maaso n'okukomawo ne tugamba mbu bali twali badde basenyo nga tubaveeko kubanga bagamba bo bakompitinga ne baki ne babijingo bonna naye amazima amatuufu nze nvuddeyo njagala gavumenti yange era abandaba mwenna tetwagala kwataakinga muntu yenna buli muntu waddembe okwewozaako naye tuwa abaana omukisa ogw'okufuna obubudamu tuwa abaana omukisa ogw'okuva mu kutya ku balimu tuwa abaana omukisa bannange abandaba mukole mangu kubanga ndowooza katonda ekintu akirimu nnyo lwaki oyagala nnyo pasita oba abasajja ba katonda oba bamisita abo bempita bamisita nga mubasamba ebitibwa naye nga abaana bo mubavunze nga muli nabo mu kkanisa nga n'abaana tebasobola kubagamba lwaki temusobola lwaki omwana wo waawe mwezaalira ne bwawa omulenzi tosobola muga nkyuka ndabe olwaliro buli kiro olwaliro abazadde bannanga bali olina omuvubuka ng'akyali mikono gyo mugambe nti mwana wange mbulira amazima ate naawe sigenda kutrustinga leka nkukebere ate mwe abali mu masomero abaze mu masomero abazadde bw'ogenda mu vidi omwana w'omutwale mutooyi kasita omugamba kyowokola mugamba asimbe enkokola wansi asimbe obuvivi buno bukwate wansi asitulemu akabina ojja kulaba gundi ekiringa nabaana ekiringa ekyemabega nga kivaayo ng'omanya nti ali luuzi kuba kiddayo nekiddayo
kibeera kyewuwa wakati kati ono otegera naye bw'aba atudde tusobola kukimanya kati olaba nga kivuddeyo ng'omanya bw'ogendeyo omusawo apima n'amanya damage eri diipu kyenkanawa buli awulira nga yasiyagibwa tetugenda kugamba gundi kuba si yasiyaga eka oba n'okusiyaga nga tasiyaga I don't know kubanga mumwagala akagamba mbu yasiyaga please ekyo nyinza okukyegera 95% nti omusajja oyo musiyasi kubanga nze bwantakula intelligence ejja kukola omulimu gw'amaanyi ejja kujjayo amazima kubanga nze kyakabaale nkulidde mu ggwanga lino simanyi kulimba simanyi kulumiriza abantu kati bw'onoobanga ate nze ebyo byenjogera bwe tunaaba abaana 50 ne tuyimirira nga tugamba nti oyo omu munaakola ki saagala muntu antiisa bw'ogezaako okuntiisa ojja kuba onyongedde eddalo njagala gw'ombuuze by'owulira nti oyagala kumanya oba wakanye by'owulira nti totegedde naye tonvuma nga bwe mubeera okwo ne babagula abayaayemwe ne mudda okwo omusajja abawa budoola bumeka ne mudda awo ne mutunda omwoyo wammwe mutunda omwoyo kakati ekyo mukirekeraawo muvume buli buvubuka bunnammwe nze kimumuvuma nze nvuddeyo nga ndi mumalirivu ndi maama ate ng'obalwanirira ndi maama nze kinnumye kuleka mulembe ye igulu tunaliyingira oyinza okuba nga olina businessman gwe mukolagana naye nomufiiriza n'akusembeza katonda alina bizinesi mu bantu abali musinze enkya bali mumwe kati ffe tukotogere omulembe gwa katonda atuleke kyetuli kigenda kuvaawo kyetweyambaza ffe ekyo ensi kyemanyi kigenda kuvaawo kino kyennyini kyobadde oliisa kikuze tegeka ebyaji tegeka amakomera baamimu abalowooza nti ebitiibwa byaweddewo tebikyaliyo nsi y'omwoyo tewakyali tibabamanyi byemubuulira byonna its business language it's not kigambo kya katonda kubanga ekigambo kya katonda kigenderako ebikolwa kino kyafuusa kigambo kyammwe kigambo kigenderako ebyammwe bimumanyi bitakwatagana byawandiikibwa era abali mu makanisa mwenna mubeereyo nze size kusuula kanisa ya Kristo naye nnoonya omuntu alunyigirizibwa nga mwana muto nga yeetaaga kuyambibwa abazadde ffe wendi naddala omuntu eyasigagibwa abawala sitera kuboogerako nnyo kuba omuwala asobola okutuuka eyo akaneezaalire aba akyalina pakeji ye bulungi n'akyuka tubamanyi bangi n'abeera nagawaayi n'olugendo saalusobole naye omulenzi talina gyadda thats the end of you ate nekiramu kimanye bavuga bakulya ebisiyaga obwongo bukoma okutegeera osigala ngaoli kintu zolozolo kyovola wesigala lipsiki si bwe kirina okuba ndaba batambula bwe notambula nga okwo byonna byonna kwayonooneka omutwe naye munaye tusaba mutusonyiwe baana baffe twasobya tetwamanya kino kyatuyita manju twali tumanyi nti abaana abawala bajja kugenda ebweru balaaye ne tubaggalira abo twaba batunuulira nnyo naye abaana abalenzi twabasuulirira tusaba mutusonyiwe amazima kya muwendo taata okutwambaza amaanyi kubanga n'amaanyi getuwulira gago ate tuli beyond doubt nti bwe kasito kibaamu abakyala baliyo n'abaana n'abantu bonna abali mu nyiike mukama wange taata bagumye kasita amazima gajja kufaayo oli katonda tolimba one time naye baveeyo obawa amaanyi bambulula okutya oyo mwami n'ababikola bonna tebalina kye bali ne Amini wano yatambulanga ensi yonna nekankana aliwa muveeyo mukama abakozese baana bange naffe tujja kuyimirira kuba mukama ayagala tuyimirire ajja kututaasa naffe ajja kuyimirira naffe twagala kusabira eggwanga lino abakulembeze mwenna abawe obuvunaanyizibwa nga mweyita abakulembeze muveeyo pulezidenti w'eggwanga alina ebyokukola bingi ate ebintu abimanyi ate yemanyi atwala ekintu obudde akinoonyerezeeko wakimalira bajja kuba basiyaza abaana 6 kati ate nga kyebagoba baagala kusiyaga sipiidi etabangawo kaakati tugende okulaba nga tulina okukkiriza bukkiriza tubeere n'ebisiyaga mumuwoza sijja kusayininga eno bawoza tugende mu maaso n'omulimu kuba temulinaawo wano nti waliwo ekikomera tewali kikomera abantu bayingira muyenga kabalagala weewaawo mwoyo mutukuvu ne bakola bye baagala nkuloopera kubanga mmanyi wooli ebigambo ebyokwogera byonna byenjogera bye bize saala mukama taasa abaana bo gula bannayuganda amaaso
tuwa omutima ogw'amaanyi nga gwe watuwa ne tuyingira ensiko. Luno olutalo si lwa mmundu lwa bigambo na bumalirivu n'amazima n'abakulembeze okuyimirira n'abazadde okuyimirira n'abaana. Twambala omwoyo ogw'amaanyi, twambala omwoyo gw'obumalirivu. Taata gwe walina Gethsemane tunaataasibwa nga kyetaagisa. Nzikiriza Mukama nti ebigambo bino birimu omulimu ogutandise, ate era munnange abakunyooma okozesa gw'oyagala. Njagala kukkiriza Mukama nti ali mu kituli yayingira eppeesa. Ntwala omukisa gano ku blessing eggwanga lyange, ku blessing abaana bano abeewaddeyo. Nammwe abali abavaayo temutya. Katonda mulamu ajja kubataasa. Mukama atuyambe tumwebaza n'okumusiima n'okumugulumiza, kutuggula amaaso nga bukyali nakyo kikulu. Ebyagenda byagenda naye tuli beetegefu okulwana. Mukama tuyambe, otuwe amaanyi, otuwe amagezi n'abantu emitima baggula amaaso g'emitima balaba amazima, tusobole okutaasa eggwanga lino kuba abantu ababikola bakuŋŋaanya abantu. Kati tewali ngeri gye tugenda mu maaso nakukkiriza mbeera okugenda mu maaso. Waakiri Mukama oveeyo abalabe b'eggwanga lino basaasaane. Nkwebaza byonna n'obugumiikiriza bw'ompadde. Weewaawo Taata weebale, ekitiibwa kikuddire Mukama mu linnya lya Kristo Yesu. Amen.